bwe tumala okuwaayo reports ezo ezibadde recommendations zaffe zifuuka resolution za parliament kuba kufuuka kusalawo kwa parliament gavumenti ebeera erina emyezi 6 okutuwa gye tuyita treasury memorandum okujja n'ennyonnyola parliament mu report empandiike biki batuuseewa mu kussa mu nkola ebyo bye tuba tugambye gavumenti okukola ekyo tukirinze naye waliyo neze twasooka okukola okugeza resolution ya parliament ku report ya Bank of Uganda yasembayo yali egamba gavumenti okulonda governor wa Bank of Uganda n'okutuusa olwaleero Bank of Uganda terina governor era mu mwezi gwa January eggwanga ligenda kuweza emyaka 3 egyekulungudde nga tetulina governor wa Bank of Uganda ate era nga ssentebe w'olukiiko olulabirira Bank of Uganda okukulemererwa kw'amaanyi nnyo era bunafu bw'amaanyi ku ludda lw'oyo alina okulonda governor wa bank. Deputy governor aliko ekisanja kye kiggwako mu Gwakuna n'olwekyo nga tomanyi oba akomawo oba takomawo nga naye tamanyi oba akomawo oba takomawo kyakusaalirwa okubeera nga tetulina governor nti singa aba takomyewo institutional memory ogijjawa banka kugamba nti kwejja okutambulira okusobola okukola emirimu mu bulambulukufu bwagyo. Era byonna bye tubagambye okukola tebannaba kutuwa report ne reports ze twasooka okukola nga Park Central Government era ne kosa senkadde tukyalindiridde n'okutuusa olwaleero bibeere nga bikolwako. Emivuyo egijja gyeto girekerawo ebitongole gavumenti ebyenjawulo gwe nga ssentebe azza bisisinkana olowooza obuzibu businga kuva ku kimuvuyo gyonna egy'ebitongole ebyo? Ebimu sisobola byogerako naddala ebyo bye bikyali mu maaso gange naye ekisooka nga tunenya gavumenti twetandikireko. Bwe muwulira emivuyo gy'okubba ssente abantu abali mu gavumenti ababba ssente tebazaalibwa Cuba baffe wano ffe tubazaala. Bwe twali tukula eka maama yalundanga enkoko ng'era atuleka in charge n'agenda okukola tuba tetusomye nga tetuli mu kusoma mu luwummula ng'awo ng'amagi ffe tugakuŋŋaanya enkoko ffe tuziwa emmere ffe tuziwa amazzi n'amagi ffe tugatunda naye nga twayigirizibwa nti omuntu takwata ku 10 kitali kikye. Abajapaani balina enkola nti bw'ogenda mu restaurant basimba layini buli kintu kye bakola basimba layini eyo culture. Balina enkola nti n'owa taxi oba wa restaurant oba omuntu yenna akutuusizaako obuweereza tokkirizibwa kumuwa kye tuyita tip. Tekikkirizibwa era lw'ogiwa akulaba ng'amunyoomye mu bufunze nti omuntu talya nnusu etaliiko ntuuyo ze. Akalombolombo ako wano tekaliiwo. Gasooka n'akubuuza nti naye ggwe kijja kitya okugamba nti ompe ssente nkukoledde ki onneebaza ki? Jjajjange baamugja ku musolo ng'akaddiye baagenda omujja ku musolo ng'akaddiye n'ababuuza munzija ku musolo ndi mukazi n'abagamba nnima nina emmwanyi zange kaakati onzija otya ku musolo nga ye akimanye nti gavumenti bagiwa omusolo. N'olwekyo tuteekwa okussa akalombolombo mu bantu baffe
nti ekikumi ekitali kikyo si kikyo, nti ate n'ezizo z'ofuna zisobola okukubeezaawo nga togenze kubba, togenze kusaba gundi. Kakati President alina ekikemo kyagwamu buli kaseera. Mpulira mbu abantu bagenda ne bamusaba ez'obujjanjabi, ne bamusaba eza fees. Lumu yagenda ku graduation emu, ng'omuyizi eyali atikkiddwa mu kwebaza n'amwebaza nnyo ssebo President okubeera nga nange wanteeka ku lisiti ey'abaana b'oweerera aba State House. Museveni n'agamba naye abantu be nayagala okuweerera beebo abatalina busobozi. N'akyukira omukungu we n'amugamba gundi, naawe omwana we yajja aganyule ku ssente eziweerera abanaku. Oli n'aseka amajeemulukufu. So akalombolombo k'okwagala ebyobwereere kalemedde mu bantu baffe. Ekirala, twongere ssente n'obukugu mu bitongole ebinoonyereza, kubanga bangi bagenda okubavunaana naye ng'okunoonyereza kwa munguuba, kwa kibogwe. Kooti n'ebata ne mukaayuukira kooti naye nga temugitwalidde bujulizi bwa nkukunala. Ekyo twetaaga okukikola, tukendeeze ku nsimbi ze tuteeka mu bintu ebimu. Nze nkyalemedde ku President's Office. Office ya President erina ssente ze tugiwa nnyingi nnyo. Ekirala, ne cost of public administration. Mubeera mutya ne districts 140. Buli district na RDC n'omumyuka buli omu mumuwa emmotoka, ne mumuwa omusaala, ne mumuwa abasirikale abamukuuma, ne muteekamu amafuta, ne mukanika emmotoka, n'ebigenderako. Buli district ne kaawo n'ebigenderako, abakozi paka wansi mu office ya kaawo, ne ssentebe wa district, ba councillors. Parliament naye eringa secondary school. It's bloated. N'abatamanyi bye tukola mu Parliament naye bajja gye bali. Olunaku lwe waliyo okulonda kuba akalulu ku mmwanyi nabo bajja. Bajja nga era setaani bwe yajjira mu baana ba Katonda. Ba ministers 8 to do what? Ba minister abamu baresigninga dda n'ebyoku nsi, obulamu bwabwe buli walala, bali obalowooza bya ggulu oba bya geyeena. Owulidde? Ba presidential advisors abatamenya kyaku advisinga, bwe ba advisinga yabawa amagezi naki. Tukendeeze ku ssente ezo tuteeke mu bitongole ebirwanyisa obukenuzi, tuzze eggwanga engulu. Tuteeke ssente mu malwaliro, tuteeke ssente mu masomero, tuteeke ssente mu nguudo, tuteeke ssente mu masannyalaze, eggwanga lyake. Owulidde? Nga kyewuunyisa nti wano kilometers 9 okuva e Kampala wakyaliwo oluguudo lw'ettaka. Kulembeze nakola kolasa omuyita na seminti, enguudo nazikuba tamaka okuva Ennimule paka Kisoro, nga mu nguudo ezo zokka hafu yazo binnya, meaning hafu yazo ttaka. Naye yakubalira kilometers eziri covered by tarmac. Mbamu akamala okwogera ebigambo ebirungi, Parliament etambula bulungi nnyo, erina weetuuse, ne zireeta omuntu najja akubawo ekigambo pu, ate ne muddayo emabega. Olunaku lumu sigenda kulwerabira, twali mu Parliament doze ey'omwenda 10 nga twogera ku tteeka lya securities in movable property. Securities tuli ku misingo, ng'omuntu yeewola ssente mu bintu ebitali nga ttaka. Emmotoka ng'eyo n'ebifaanana bwe bityo. In chattels and movable property osobola okusingayo omusiri gwa muwogo. Kaakati omubaka omu n'ajja oda nti kiki tambuze munnaffe. Kikola amakulu okwogera ku nsonga enkulu ennyo ez'okwerinda kw'eggwanga nga minisita w'okwerinda taliiwo wano. Yawuliramu ekigambo securities ye yategeeramu byakwerinda. Mukyala Kadaga n'akwata ku ttama n'akagwa.
Naga muntu temuli byakwerinda. Omakaraga omanye ebyokusoma ffe twabirekera abo basegona nze ndabadde sibitegedde ng'akyogera n'agamanyi ffe bakadde ba NRM tuli practical ne ŋŋamba Yesu Mukama naye ng'abeewaabwe baatuweereza their best. Bwe muba munenya abasobya mu gavumenti, ababaka abatabitegeera, ababaka abalyake, ababaka ababi generally, mwe abalonzi mwetandikireko. Omuntu gwe mwatuweereza okukola naye mutindo ki? Abantu abali ku mutindo bangi baddusa ebyobufuzi babitya. Bwe bagenda okunoonya ng'ogyeko abantu ng'ab'ebusiro n'abalala ababitegeera. Okimanyi nti tuli ku level nti waliwo omuntu olumu teyeesaasira, mufuna omuntu atasobola kukuba kirayiro mu luzungu. Ninaawe nange nzize nesimbewo mu nnonde. Era abantu abamu bakemebwa ne babalonda. Nina emu ku gombolola zange ze nkiikirira omubaka ssentebe w'eggombolola omu okulayira kwa mulema yalema okuba ekirayiro. Akalulu akaddako oba baamulonda oba yakabba simanyi, yatya okujja okulayira n'alwala. Ne tulayiza bakansalazi be nga ye taliiyo. Kubanga atidde okujja okuba ekirayiro, era ekirayiro yakikubira mu ofiisi ye yekka gye baamulayiriza nga bakimuwandiikidde oluzungu nga baluwandiise mu Luganda nti kiwanuka ekigambo swear nga bakimuwandiikidde sa wa ya a, kubanga tasobola kukirayira. Kati osanga omuntu ng'oyo ng'ayagala obukulembeze obukozesa eki? Town clerk gwe bakuwadde alina masters degree ya accounting officer. Town treasurer alina masters degree. Town engineer alina masters degree oba kale degree emu. Nga bye bawandiika, reports ze bawandiika tozitegeera, tosobola zisoma. Naye oyagala okulembera abaana b'abataka. Famire zonna nga neyange. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Mweri mulimu abantu abataasoma oba abaasoma ne bakomako we bakoma. Abantu abo si basiru, bagezi. Mu ebyo Katonda by'atadde mu mikono gyabwe basobole okubikola. Tugambe bajjajjaffe abaakola ebintu by'ekitalo tebaamala kugenda mu masomero kufuna zi degree na kuyiga luzungu. Naye ekyo kya kitiibwa okwenyumiririza nti omanyi ffe ewaffe tetusoma, tulinga jjajjaffe yasooka. Naye tuli bagezi nnyo mu kukomaga, tuli bagezi nnyo nti mu kulima emmwanyi,
buli muntu Katonda wamuwadde n'amuwa obukugu abunyweze. Bwe kubanga oli mukugu mu kukomaga, komaga nnyo. Embuga ezo tuzirinnyisa omutindo, tuziguze abazungu. Bw'oba oli mukugu mu mmwanyi zirime nnyo okuguke. Wali omukwano gwaffe eyo, musajja mukulu. Lumu abantu bagenda abayusidde omubuulira eby'emmwanyi n'abagamba ate mujje nze mbasomese emmwanyi kuba ndi mwana wa mmwanyi. Tye n'abagamba maama wange yalondanga mmwanyi ku kyuma, naye taata wange nga yakulira ekyuma ekizisunsula, era nga bw'ogenda waalimidde emmwanyi nga mukugu. In fact nzikiriziganya naye nti nga UCDA erina omuyigirako, naye ye alina by'atamanyi nti bwe twalimanga emmwanyi edda tetwalina kawuka kano kajja na mulembe guno. Nze akawuka nkalabye mu gavumenti eno, akawuka k'emmwanyi. Kakati ye bye yamanya lulinga emmwanyi tukyazirima nga akawuka tekannajja. Gavumenti enaleeta akawuka ka mmwanyi, kati tebikyali bya mulembe guno. Nolwekyo buli muntu w'alina obukugu tumuwagire mu bukugu bwe, mu busobozi bwe. Bw'obanga omanyi okulima ebikajjo, nkusuubira okubirima n'ogenda n'ekatwe n'ogula akuuma akabikamulamu omukyuzi ogwo, olwo ogasseeko value nti n'abamalibu basobola okuwoomerwa ku kikajjo, kuba tebajja gaaya naye nga bakinywa, nti n'abaana abato basobola okukiganyulwamu kubanga olinnyisizza omutindo gwakyo. So njagala nnyo abantu, buli muntu anyweze obukugu bwe buli. Oba oyokya ebyuma, yokya nnyo ebyuma. Bw'oba oli muyimbi, yimba nnyo. Kati nga nze bwe ŋŋenda mu kkanisa nnyimba ne bawulira ennyonza, naye ate bwe tutuukayo waliyo abuulira, waliyo n'omukubiriza w'Abakristaayo atukubiriza okukola emirimu egyo. Ne tutandika okubyawula, nze ne ŋŋenda mu kkwaya, mubuulizi n'abuulira, omukubiriza w'Abakristaayo n'atukubiriza okukola bwe kityo, n'aba projects ez'enjawulo. So n'ababaka abajja mu Parliament, ebitundu bya Uganda byonna mbikubiriza, muba mwagala okutuwa ababaka. Mutuwa ababaka abalina omugongo, mutuwa ababaka abalina ensa, mutuwa ababaka abategeera bye tukola mu Parliament. Golooza singa twalina ababaka nga babitegeera, wakiri ebitundu 6 ku 10 oba 5 oba 5 mu kimu. In fact ne bwe bandibadde ebitundu 4, olowooza twandigyeko age limit? No. Kubanga gavumenti yali yeetaaga ebitundu 3 bya 4. Meaning nti 40% bwe bagamba nti tuganye, 3 bya 4 byandibadde biremye. Omukadde yandibadde katatukalakata. Singa yaddadde waabwe, singa twamuweereza n'akaliba kwe tumwanika, owulidde. Naye kaakati okumwanika tulina kumwanika ku sola kubanga president. Okuluma si buvunaanyizibwa bw'akakiiko. Njagala tukirambike. Okuluma buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Akakiiko bwe kamala okukola report, kagamba ono agobwe, oli akole ki? Gavumenti erina ekissa mu nkola. Okugeza twagamba nti mu malwaliro ga gavumenti abagakulira ba doctors balekere awo okubeera ba accounting officers, kubanga side yemu egw'olubege bw'assa amaanyi ku bwa accounting officer, obusawo bwe yasoma tubufiirwa, kubanga obwa accounting officer is a full-time job. Naye ate bw'assa amaanyi ku busawo, obwa accounting officer kye twandiise accountability obuwanika, ate bumulema. Nyina okutuusa kati kyabalema okussa mu nkola. N'osanga omusajja nga dokita mulungi, surgeon mulungi, naye ng'obwa surgeon tabuwa budde kubanga alina okuteekateeka
omulimu obuvunanyizibwa bwa accounting officer oba n'akola obwa accounting officer kati obwa surgeon n'atabukola n'ekyabalimu okussa mu nkola ate nga kintu kyangu nnyo kulonda muntu atali doctor abeera accounting officer superintendent abeere doctor kubanga abantu bali tebajja kwagala nnyo omuntu ataasoma busawo yagwa ebigezo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abeerenga yabagira ki bo babayita abagwe ebigezo babenga babakulembera so funa omuntu akola obwa accounting officer funa omuntu akola obwa medical superintendent naye nga bwakola obusawo ekyo kyabalimu okussa mu nkola so akakiiko tekakissa mu nkola naye olw'okuba tetunnaba kumanya maanyi gaffe na buyinza bwaffe tunafuwa nga parliament kubanga ekyo twandibadde tugamba bugambi tetujja kuyisa budget yammwe okutuusa nga kino mukitadde mu nkola tetujja kuyisa budget ya ddwaliro gundi okutuusa nga ekyo tukitereezezza so obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okussa mu nkola ffe ogwaffe nga parliament tugukola nze siyinza kuggwamu maanyi lwa nsonga olutalo lugenda mu maaso ebintu bino bye tukola tulwana lutalo terunnaggwa ndowooza nti ebiro nga bituuse omukadde nga tumaze okumuggyako tujja kutereeza ebiganye omanyi kati omukadde amaanyi physically gakendedde abaana abamuli okumpi bamubaza ne bagaaka kati wano muzeeyi akooye wano kiri bwe kiti n'olwekyo ebingi ne bimulemerera okukola ng'ate tayambiddwa naye tekitegeeza nti ebitongole byonna byafa waliwo abantu bemusinkana nga bambi bakoze omulimu ogw'amaanyi omulungi abantu abo twetaaga nabo okubazzangamu amaanyi ripooti yaffe ku Bank of Uganda eyaggwa yalaga nga tewali kintu kyonna kyonenya Bank of Uganda okujjako ndowooza ebintu byali bibiri ekyokubeera nga tebalina gavana naye basirise n'ekyokubiri ndowooza kyali kyetooloolera mu structure n'entambuza y'emirimu y'abakozi structure z'abakozi ninga ripooti yaabwe mu byembalirira mu byenfuna yali nnungi waliwo omusajja omulala bamuyita Haji Yunus Kakande permanent secretary w'ofiisi ya president abantu bandirowoozezza nti kibwebanga oli mu ofiisi ya president ng'ogenda kusinkana Sseggona oli mu bulabe musajja mukulu yajja n'emirimu n'ebintu gabirambise ng'olabira ddala akoze bulungi nnyo emirimu gye ne ttiimu ye so n'olwekyo saagala abantu baggwemu amaanyi nga balowooza nti ebitongole byonna byafa waliwo n'ebitongole ebirala waliwo ebitongole ebitannafa UNRA eyo yajja gye tuli naye ng'olaba nti emirimu gyayo egikola bulungi ng'ekizibu kyokka kyerina funding butagiwa ssente of course n'ebbugumu lye yajja nalyo ensobi gye baasooka okukola ku ntandikwa nti olwayingira mu ofiisi ne bagoba abantu bonna abaali balina obumanyirivu ku bye bakola
kati ne baddayo kuzimba capacity bupya bajja ne prejudice n'endowooza egamba nti buli aliyo mubi kati nga balina okuzimba ejjepya we bagendedde nga babuildinze capacity sobola okukola emirimu era bajja nga tetulina kizibu kye tubalinako okujjako ebimu ebiri mu procurement because omulimu gwabwe gusinga baali bakola procurement. Enziba ebitongole gye bibbamu ssente kati yakyuka olw'okuba tebikwata cash. Amawulire ge tufuna gali nti Kiwanuka bw'agenda okusaba omulimu mu kitongole yamugamba bwe tukuwa business ya bukadde 6 ebibiri obizza kati bw'oba tofunye cooperation ya Kiwanuka gwe basabye ebibiri teri ajja kubuulira nti ekitongole gundi kyabba bilioni 2 womanyira nti ensimbi baazibba mutindo oguba gukoleddwa ate nabo ensimbi tebazigabana mu ngeri gye tutegeera ojja kgenda okusanga nga akawunti bagirina Japan nga akawunti bagirina China bano basitula ensimbi ne baziweereza ku akawunti e China nga bakulaga nti baziweereza kugula raw materials ebyokukozesa kati bwe zituuka e China ne basayininga ebibiri by'abano by'abagagga ne babiteeka ku akawunti e China mwe temujja kuziraba kati bannayuganda bo bansuubira nti ng'akakiiko oyo bw'anajja oluguudo baalukola bubi naye sisobola kuteeka bujulizi ku mmeeza bugamba nti oluguudo baakola lwa kibogwe kubanga mu mateeka nze siina bukugu obwo neetaaga abakugu okukola gye tuyita value for money audit. Value for money audit bangamba mu mwaka auditor general tasussa audits 4 lwaki ezo sente teziriiwo. Bwe nali mu park central government twa recommending value for money audits nga 6 ninga nga auditor general tasobola zikola kubanga ezo sente tazirina naye sifefeka n'obukiiko obulala nabo bu recommendinze kati ne kiva eri government okulondawo eriwa ne mukosa se twaki recommending report eziri batch eyagwa so obuzibu bukyali bunene nga tetunaba kutereeza financial systems across the globe. Waliwo amawanga nga go gaganyulwa mu ssente enzibe ng'era go bwe zigendayo bazikozesa ne batumbula ebyenfuna byabwe walaba nti bilioni 48 bannaffe abe Japan banka ye Japan bagiwandiikira ne bagigamba nti eno zivuddeyo nga nzibe muzize baagaana so oyinza okumanya nti kati ezo 48 billion ziri eyo nzibe mu economy ya Japan zikola baziwolako n'okuziwola abantu ne babasasula amagoba owulidde so the government erina okustyling up to establish collaborations with the different countries kubanga olaba ezaali zituuse e Bungereza zaakomawo katulina okuva mu ndowooza erowooza traditionally nti ssente bwe ziva wano mu Uganda zigenda Bungereza zigenda mu America kati eyo tezikyagendayo kubanga enzibe bazitaayiza katulina okutandika okuestablishinga collaborations n'amawanga amalala the bigger giants that are coming up Singa Japan the Asian tigers okubeera nti of course you know kati bagamba nti company eyo gye bayita nze Haji Ashraf Simwogerere
omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. No, not MGS. MGS ye Bungereza. Roadway bagamba sente zagenda Japan ninga bagiwandisiza Czech Republic. Kati ebyo talowoozangako. Ojja kusanga nga abe Japan baziwayalinga ne zigenda Czech Republic. Oba nga abawano abazibbira wano bwe baba nga bawano bagenda Japan ne bazigabanira eyo nga balina accounts zaabwe. So ebyo tuteekwa kati okutandika okulengera ewala. Tulengere wala okusinga ababbi. Oba tubasookeyo. Ne bwe batusookayo batubba. Buli lunaku olukyambeera mulamuzi. Bwe mmala okukola omulimu gwange mu Parliament, bensanze nga balina emisango obajja mu report. Omulamuzi tasobola kugamba nti naba judgment ku Kiwanuka oba ku Katamba oba ku Mukasa siraba nga mubbi afaanana ng'oyo. Kubanga ate bw'anaakomawo ebitongole bino bikomawo mu maaso gange. N'olwekyo saagala kulabikirako ddala nti ate mbirinako ebirowoozo ebibi olw'ebyo ebyayita. Mbirina mbisanze mbiwandiise mu report zetukoze ne ku mutima gwange kwebiri. Naye sirina ddembe eryo. Ogambye nti nga Kosase Parliament okuwummula kitukosa. Naye njagala okuwummula recess za Parliament muzitegeere bwe muti. Tubeera mu session nga tukola nga tetulina na budde bugenda ku supervisinga projects mu constituencies zaffe. Kulaba bwe twaweereza ssente Wakisokola oluguudo gundi zaakola. N'olwekyo mutegeere recess bwe mutyo. Waliwo n'olulala lwe tukola recess nga bannaffe bagenda ekyankwanza okulya ennyama enjokye n'okunywerako obuugi. Bitukosa. Kabonero akalaga nti Parliament esigadde nnyo mu nkwawa za executive. Museveni ayagala okusinkana ababaka ababoggolere olwo Parliament neeyimirira. Kitukosa. Ebyo byokka si bye bikosa emirimu gya Parliament, nammwe mutukosa. Gwekimanyi nti musango muloope omubaka obutaziika. Nentegeka embaga yange omubaka n'atajja. Nenfiirwa omwana wange oba nenfiirwa mama wange omubaka n'atajja kuziika. Nina gye naziika Emukono eyo mama wange Honorable Betty Nambooze n'ataziika. Nambooze n'atajja kuziika wano. Yeeyita ki? Kwegamba nga oli alabira ddala naye nga Nambooze akakiiko ke yaliko kaali ku mulimu omunene mu kiseera ekyo. Kakati ebyo byonna bitukosa. Museveni okutuyingirira n'atulemesa okukola emirimu gyaffe kitumenya.
nammwe okutujja ku mirimu nga mutunenya wompita ne siziika sijja kwabya lumbe nabyo bitukosa. Ekirungi nti emikolo egimu giba gya weekend. Ab'e Kenya baakinogera eddagala nti abafu batereka paka weekend. N'olwekyo omubaka ku weekend naga ate neekwasa ki. Naye ate ne mwerabira nti bwe batereka abafu ne babaziika ku weekend, ate watya ng'olina abafu 10 nga bonna baakuziika mu weekend emu, ng'omu w'e Bukomansimbi, omulala w'e Buyikwe, omulala w'e Mmende. N'olwekyo ne kiba kirungi nti emirimu gino tugiwe enkizo. Tugambe nti kaakati ogwa Parliament gukulembere. Bwe tuba nga tutuuse okujja okukola eby'omu constituency, nyimbe, kuziika, mbaga, konfirimansiyo, kubatiza, kuyingira mayumba, gubeera omulimu ogusembayo. Ekyo tekitegeeza nti ababaka baleke kudda mu constituencies zaabwe, nti kibawa omukisa okudduka constituency. Abamu tetulina bwe tusobola kudduka constituency zaffe kuba nze mu constituency mwensula. 2011 bwe nayingira Parliament waliwo omubaka gwe nasangayo eyaŋŋamba nti ffe naŋŋamba woyingira Parliament kyusa ebintu bisatu. Kyusa amaka w'osula, okyuse n'ennamba y'essimu. Gamba lwaki? Omusajja Katonda namusaba ampa amaka nengazimba, ne musaba ampa obubaka bwa Parliament n'abumpa. Ate abantu abaabumpa mbadduke, nga mbaddukira ku ssimu kwendi, nga mbaddukira w'ensula. Gwe tetujja bikola bwe tutyo. So ababaka abamu kituufu constituency bazidduka. Era sirowooza nti bandizidduse. Babuulire abantu be bakulembera nti kino nja kisobola, kiri sijja kisobola. Nze nkikola kubanga ndi mukulembeze w'abantu. Njagala abantu bakyuse omutindo. Tujja kukyusa mutindo nga tubalimbalimba. Aliwo omutuuze omu mu Busiro wano yagamba abantu nti kati nkomyewo nkole ebinene. Eri gye nali ngenze bangobye, ati nzize wano. Omukimanyi nze naleeta investor eyakola oluguudo lwa Nebalamye Mayanja. Naga yaleeta investor. Ninga omusajja yaleeta gavumenti. Oluguudo lwa Nebalamye Mayanja district ye yalukola. Sente twazijja mu road fund. Ninaga nze naleeta investor yakola oluguudo lwa Nebalamye Mayanja. Olumu yagenda na Gombolola nefuna ambulance n'ateekako donated by him. N'ateekako ennyali nti yagiwaddeyo eri eGgombolola. Eyagiwaayo n'agamba sigenda bba biwandiiko ng'ate mugaye nti gundi yagira. Kanso n'etabuka. N'abisangulako n'ateekako lobbied nti ye yagisaka. Gamba abantu bw'obakuumira mu bulimba obakuumira mu nzikiza. Neyandibadde azuukuka ng'obwongo buli sharp bugenda kukola akyuse famire ye n'alinda omukulembeze. Kati tuli mu Christmas. Wali abalinze omukulembeze ba Christmas okugiyitamu. Tokala agenda kugula ennyama mu makameka. Ye lwaki? So styling up, abakulembeze tulina okustyling up. We must style up ng'abakulembeze. N'abakulemberwa, you must style up. Nammwe mulinyise omutindo gw'abalonzi, mulinyise omutindo gw'abalondebwa. Okuva edda nedda Omuganda wamuleetangako essagaliko nga ne bw'aba talina ngatto mu kigere akwata mu nsawo oba mu mbinabina n'agamba mukulu ndi awuwo gw'onsuza.
kati omukulembeze gwe wagambye eggulo nti enjala ekuluma n'akuwa omutwalo oba okyakwata mu mbinabina n'okimubuuza. So abantu abamu batujooga lwakuba tubalaga enjala. Nze ewe mba siina 100 mu nsawo, ensi terina kumanya nti omubaka talina 100. Nidda. Era najja empita nebagamba gwe mwe mulaba muyina ssente ne bagamba Mukama waffe yeebazibwe era nsaba naawe azikuwe. Naye n'essaala yo gy'osabye yange okubeera ne ssente nsaba etuukirire. Yes, nzaagala. Abamu bakifuula nti kya buswavu omuntu okubeera ne ssente. Bagamba nti oli mugagga. Nagamba olabye nnina kakinze. Iye. Nze oli bw'aŋŋamba nti ndi mugagga nga mugamba Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga ekituufu Katonda era alina byampadde. Ampadde emikwano nti bwe mba sirina 100 nkubira mukwano gwange ne mugamba olinayo akakadde awo kampe nkakuweereze wiiki ejja. Baya akakadde awo ndowooza ennaku ntono nja kafuna nkakuwe. Ate ne bw'oba weewola kigagga. Tolina gamba leero muganda wange biganye simanyi naddi lwe naafuna ssente naye mpeereza emitwalo 10 awo. Musajja era gamba muganda wange mbadde nninawo 2 kajemba nkuweereza. Owulidde nibo mugamba mpaayo akakadde awo ndowooza nnaku ntono katulaba tusale amagezi. Kati awo waaki oyinza n'okuba oyagala 5,000 bwe mugamba kadi naga nninawo 5 ganaakuyamba. Leeta ezo tunaatandikira awo naye ng'ate obadde weetaaga ameka 5. N'olwekyo abantu balinnyise omutindo balinnyise endabika. Toyina kutambula ng'olaga stress ku bwongo obwo. Teri ayagala kumanya, teri agenda kuyamba mu stress yo. Tubadde tutudde wano ndi ku interview awo ne bafulumya omwana wange oba mututte mu ddwaliro itabuse ngende nga nkubira buli omu enduulwa nnyambe. Tutudde wano nze mmanyi ensawo yange bweyimiridde. Abantu bange baba banaalya batya Christmas nze mmanyi. Nkube enduulu buli omu ajja nnyambe. Mujja kutandika n'okkubira Kaamugye enduulu. Wuuyo Kaamugye alidde lumonde wuuyo amalawo ebinyeebwa. Kwata ejjinja okakube. Nze ne Busiro abantawaanya. Mwana nabo ng'omusajja. Sigenda nga nkubira abantu enduulu. N'olwekyo njagadde obubaka bwange obwa Christmas omwaka guno gende eri abantu ba Kabaka mwenna. Era ntegeeza mmwe bannayuganda abantu ba Kabaka. Twejjemu endowooza nti enkya binaalongooka nga tolina kyokoze. Birongooka olina kyokoze. Twejjemu endowooza nti nninda binene tandika n'ekitono. Genda olime emmwanyi. Ayigganye emmwanyi wuuyo atandise kubagamba nti ebintu byabigaba kubanga agenda. Ente yagambye ente ze kampani agiwadde mutabani we ebitundu 6. Mutabani we n'agamba nange byagaliza mukyala wa taata wange. Omuganda agamba nti lubaale gwanatta asooka musuula ddalu. Obubonero buli ku mmeeza nti ayigganye emmwanyi agenda. Gagwe gasijja kulima mmwanyi omusajja azitutte. Omusajja yazisse my friend. Zirime. Ne bwe kiba kitegeeza kuzitunda 2,000. Otunde kilo 3. Ofune emitwalo 6. Ojja kujjanjaba omwana wo, ojja kulya ennyama. Olwekyo bakubiriza bannange mukole. Bwe mba mukoze ebibiina by'okwekulaakulanya muleke bitwalanga bya munno kusonda 2,000 zibagase eki. Nyina ekibiina gye nabadde eggulo nga bali abantu 120. Ne mbagamba bwe mba abantu 120 nga musonda buli wiiki kifo ky'okuteekayo 2,000 muteekeeyo omutwalo. Ekyo kitegeeza buli wiiki mba musonza akakadde kamu emitwalo. Omwezi muba busonze obukadde 4 mu emitwalo 8. Ezo zigula boda. Kitegeeza nti mufunye boda ereeta omutwalo buli lunaku. Nyisigamba nti mukole boda, mukole n'ebintu ebirala eby'amakulu.
bwe muzinda ekirombe ne mukuba bulooka bangambye kati eri kushinsa 400. So omutwalo gwa bulooka gubeera gukuwadde ssente mmeka? 10,000 mitwalo aga. Omutwalo gwa bulooka miliyoni ezi. Nolwekyo mukole ebintu byonna ebiteeka ssente ku mmeeza zammwe. Seegomba naye neebaza nnyo nsiima abantu bempitako ku luguudo lwa Northern Bypass nga bali mu kitoogo ekyo batema omuddo gw'ente, baguteeka ku kkubo bagutunda, bwe bafuna ssente baweerera abaana baabwe. Mukolere wamu, temuyombayomba bya kijega, mufune emirembe mu mitima gyammwe. Eddembe Kristo aligabira bwereere. Tukolerere nnyo okufuna eddembe. N'abatufu tubaddeko, Mukama agonze emitima gyabwe give mu egyo egy'amayinja oba egy'amagumba, kifuuke emitima egy'ennyama nga Bayibuli bwetugamba. Batuweezeeko, batuwe obwetwaze. Nsabira kabaka wange obulamu obulungi, obujjudde essanyu, obujjudde emikisa, ayongere okutukulembera obulungi. Era Ssaabasajja tumwagala nnyo. Tewaliiwo kiri tujja ku kwagala kwa kabaka. Nothing. Tumwagala era tujja muweereza. Ssaabasajja nja kuweereza nga bajjajjange abaasooka bwe baaweereza bajjajjaabo. N'ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyagaliza emirembe n'essanyu n'okukolerera obuyinza nga tukola ebyo ebyokka ebitutwala mu buyinza. Emirembe n'obwetoowaze, okwefumiitiriza n'okulengera ewala ye beebeera bendera yaffe. Uganda ey'enkya